Yes, alright, oli ku Yugi Updates TV kusinzidde okubanga otuwuliriza. Museveni ensonga zandibanga zimukaayidde okusinziira ku information evudde eri mu America, okusinziira ku mikutu gy'amawulire egiweereza ogwa CNN, naddala ogwo Madowa munnamawulire wa America eyagasaka wano mu ggwanga erya Uganda. Tujjukira birungi nnyo ebiseera bya campaign. Madogo yakyalako wano mu Uganda n'agenda mu maaso n'okubanga asaka information yonna yonna America gye yandiyeetaaze okumanya asobole okuba nga gisubmitinga eri ku mmeeza. Ensonga eyali enkulu kumanya bigenda fair oba biri unfair. Waliwo justice mu kalulu akagenda mu maaso mu Uganda? Sikiwa nti oba balabawo justice. Kakati olunaku oluyise tulabye nga batandika okutemaatema obutambi buno bonna Madowa obutambi bonna bwe yakwata batandise obutemaatema era batandise obukolako analytics, era information evaayo eraga nti wekabanga akalulu kali free and fair, wekabanga kali free and fair, waki tewaliwo transparency mu elections? Mu kulonda waki tewaliwo transparency? Obwenkanya tetubulabawo. Kitegeeza ki? Mu kalulu ka Uganda mwalimu ebirumira. Jjukira n'agamba nga tonnanenya muntu yenna. Museveni alina system gye yazimba, era ngeno system bw'ogitunulako wooti naddala ago amawanga amalala agebunaayira bw'obanga toli mu Uganda n'oba ng'ofollowinga information, amawulire, process, engeri gyegenda mu maaso, ekuleetera okulowooza nti nno eggwanga liri so diplomatic, era engeri gye bakwasaganyamu emirimu gyabwe oyinza okugamba akalulu ebyokulonda byonna byatambulira in the diplomatic way. Kubanga sisitimu eno n'aggambye ye kyakola mwami Yoweri Kaguta Museveni akuwa omwagaanya n'ateekawo demokulasiya ow'okulonda, naye ng'akimanyi naye munaalonda mufiirawo temujja sobola muwangula mu kalulu, tebajja sobola kulangirira opposition oyo abadde amuvuganya. Kakati ekyamawanga amalala teyadde tegakyetegerezanga, go gaadde galaba akalulu katambula free and fair in a diplomatic way, era nga demokulasiya gwe bagamba gwe bakulembeza wano mu Uganda. Naye bannayuganda bafiira mu kasirise ate nga tosobola kubanenya olw'ensonga nti sisitimu erabikanga eri fair kyokka nga bali ku mugudumu gwa mmundu. Amawanga amalala, international countries, aba Uganda muno tuteekemu ebitongole tugambe ki abali mu kwetegereza ennyo ensonga zino, mulimu aba Uganda Law Society, mulimu aba African Union, aba UN, United Nation. Ensonga zino bandibadde baziteekamu dda omukono kubanga bakimanyi bulungi munnansi talina we yeetayiza, ali ku mudumu gwa mmundu, tewali kyayinza kuvaayo kwogera. Kakati America yagamba ngenda saba okulula kimu ku kimu ntandika okulondoola engeri akalulu kano aka Uganda gye katambulamu. Yo waayi we babanga Museveni yawangula akalulu kano, ebibuuzo ebiriwo ebeebuuza, wabanga yawangula akalulu lwaki ate gwe baawangula abadduka mu ggwanga? Museveni okuwangula akalulu oba opponent w'okuwangula akalulu kitegeeza nti olina kudduka mu ggwanga. Kitegeeza ki? Nti Bobi Wine we babanga bamuwangudde kitegeeza kufa gy'ali alina kudduka. Ekyo nno ne question eyo ekyaliwo, ekibuuzo ekyo kikyaliwo nti waawangulwa kubanga Museveni yeerangirira yawangula. Kati waawangula kitegeeza nti opponent we ye alina kudduka, tasigalawo nti waasigalawo omutwe guba tekuli nga bye bazze bamuwoninga. Kati byemu ku bibuuzo bye bagenda mu maaso n'okwebuuza. Gwe mukwano gwange aliyo Munnayuganda, oli ku Yugi Updates TV kusinza obba ng'otuwuliriza. Ensonga wesite we ziri byandibanga ebya mwami Yoweri Kaguta Museveni si birungi. Okulayira kwandibanga kuli mu lusuubo, saawa yonna wandirabawo enkyukakyuka mu ggwanga erya Uganda. Ebintu engeri gy'obadde obisuubira si gye bigenda otambulamu. Nkunnyonnyodde ensonga zino lwaki buli kimu bakikwata mpola mpola, bagenda kiva kumukumu ng'abali akatogo. Kati batandise okukola analytics okusinziira ku ebyo bye baalaba ebyava mu kulonda kwa Uganda saako ne mu campaign. Oli ku Yugi Updates TV gwatanatwengako kutegeeza kia wansi subscribinga. Kankwe katambi
kabasajja bano abeeru nawe ojajinge onombuulira. If the elections are fair, talk about no transparency, cutting down the internet. I mean, how is this election supposed to be credible? That is the big question here. And Bobby Wine, the opposition leader, Robert Kyagulanyi Ssentamu, as he's officially known, has said that all signs point to President Yoweri Museveni rigging this election. He's been in power since 1986. This is his 40th year in power, and he's running for the 7th term. And he does not expect that this election will be credible, free, and fair because of the extreme violence and the tactics used by President Yoweri Museveni. President Yoweri Museveni's government says that protecting the gains, and they have brought Uganda stability and economic growth, and he looks to continue that. But Bobby Wine told CNN a few days ago that if Yoweri Museveni rigs this election, the people of Uganda must rise up to defend their victory. So in the next few days, we'll get to know if he does win, or it's another continuation of Yoweri Museveni's rule for another 5 years, bringing his rule into 45 years. The man is in his 80s now, and the signs of age are starting to show. Yeah, I mean, he first took office in 1986, the year that I was born, and has been there that whole time. And this time, Bobby Wine is asking Ugandans to cast a protest vote against the authoritarian government of President Yoweri Museveni. The way he sees it, Yoweri Museveni is a dictator who sees Uganda as his personal property and all Ugandans as his slaves. That's exactly what Bobby Wine told me a month ago when I spoke to him. On the same day he was campaigning in the capital, Kampala, he was beaten up. His supporters were tear-gassed. This has been a violent campaign through and through, and that is the backdrop for this election. 2 days ago, the government of Uganda shut down the internet. And the people of Uganda don't have access to the internet as we speak right now. So even getting any voting lines video from Uganda has been difficult because even the media is having trouble covering this election when they're having to call their reporters on the phone because they can't get any live video from that. The reason the government of Uganda shut down the internet is because they say this is to avoid the spread of misinformation, disinformation, to curb the potential for electoral fraud, and also to avoid any incitement to violence. But this has been criticized by many human rights groups, by the opposition there, as an authoritarian repressive tactic. Well, and how do we now even know if the elections are fair? Talk about no transparency, cutting down the internet. I mean, how is this election supposed to be credible? That is the big question here. And Bobby Wine, the opposition leader, Robert Kyagulanyi Ssentamu, as he's officially known, has said that all signs point to President Yoweri Museveni rigging this election. He's been in power since 1986. This is his 40th year in power, and he's running for the 7th term. And he does not expect that this election will be credible, free, and fair because of the extreme violence and the tactics used by President Yoweri Museveni. President Yoweri Museveni's government says that protecting the gains, and they have brought Uganda stability and economic growth, and he looks to continue that. But